Amannya gange bampita Nakalembe Tracy Kayongo nga nsomera ne Kyambogo era nga nze Gino Duties wa Kyambogo College School. Mbadde njagala kwogera ku nsonga za girl child education ngaffe abavubuka abawala ze tufacinga. Bintu bingi ngaffe abawala bye tufacinga ng'ebimu ku byo ze ministry ze ensonga z'ekikyala kanzongere wetu. Ekisooka fenga abawala tufacinga ebintu bingi abalenzi be batasobola kufacinga. Ekimu ku byo omulenzi asobola okujja n'akukwana no losing concentration mu class ng'obeera olukulowooza ng'olukulowooza ku bintu nga bananga omulenzi yaŋŋambye I love you naye nga oli yakyokugambye yabali takitegeeza. Oli ye n'asoma ebitabo bye n'amalako gwe ng'okyali wano eno oba nange baŋŋambye I love you. So kati ekyo kintu tukifeesi kitubonyaabonya ffe ng'abawala era nandiba njogera ku kintu ekirala nga ffe abawala tufeesinga ebintu nga ensonga z'ekikyala. Ensonga z'ekikyala ffe abawala tuzifeesinga nti abamu tetusobola ku-affordinga sanitary towels, tetusobola ku-affordinga that cleanness. Oyinza osanga omwanga gwe kwegamba oli omulaba bulabi nga oba yeekako n'enswera ng'omulaba bulabi n'agamba ono alina ekikyamu ekimuliko right now. Abamu tebamanyi kwecleaninga, abalala tebazirina personally, tebazirina abazadde baabwe they cannot afford them. Kati kyembadde nsaba gavumenti nti oba esobola providingayo some sanitary towels from fire nezireeta n'ogamba nti kati ng'essomero lye bayita Kyambogo eyo gavumenti negamba nti buli omwezi kaŋŋambe omuwala akozesa sanitary towels nga 2 ne baziprovidinga kisobola otuyambako ffe ng'abaana ne tusoma ne tumalako naffe ne tugraduatinga. Kati mbadde era nteesa nti gavumenti kati nga nagenda n'empulira simanga boat cruise mwalimu bakabaka abavubuka bangi nga baiteekamu ssente oyo ate baagala bapaliament gundi baagala bamemba ba parliament baagala kweyongeza ssente baagala ffe abantu aba bulijjo tusasula OTT ate bo tebaagala kusasula OTT. Kati nze mbadde nteesa nze ng'omuwala w'e Kyambogo College School nti balekerawo okuteeka ssente nnyingi mu bintu ebitalina magezi nga ffe abaana abawala tuli wanino oba abavubuka abawala n'abalenzi nga ffe tuli ku masomero abalala tebasoma balala bali ku street bali kubonaabona. Mbadde nsaba at least bateeke oba basobola okubuildinga orphanages nga nnyingi abaana basome kubanga emiti emito gye gikuza ekibira.